atenderezebwe nga agulumizibwe nga weebwa ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo yenze Jumba Lubowa aligawesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Bawasenga Kulanama Omubwati. Olwaleero luno olunaku lwakubiri bassebo ne bannyabo olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi gwa Desemba. Twagala okwebaza bannayuganda mwenna abatuuse mwezi guno era twagala okubategeeza bassebo ne bannyabo ti omwezi guno gwe bayite gw'ennaku enkulu mwezi mubi kubanga bwe bakubbako ettooke bwe bakubbako kati bw'oyita mu kibuga ne bakubbako essimu bw'oba ogenda e Masaka ne bakubbako ssente bakugamba nti gwe tiwategedde ng'ogenda mu kibuga nti omwezi guno ogwa Desemba omwezi gw'ababbi omwezi gw'ennaku enkulu ffe bannabuwangwa na nnono ab'obuwangwa n'ennono olunaku luno titulukuza kubanga lunaku lwakuvvoola bajjajja baffe. Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza bannabuwangwa abantu mwenna wadde nga gwe tonnategeera kukuza nnaku zino nkulu simanyise ku kkulu mwe babbira amatooke era bwe basanga akabuziko ku ttale ne bakatwaloga nti gwe mbuzi wagitutteeyo gwe tomanyi nti zino ennaku z'ababbi mwe bamenyera amayumba bwe bakusanga mu nnyumba toliimu wabadde ogenze mu ndongo. Waliwo omwana omuwala juzi bamubaka amasimu ge aga mobile money. Muyina okwetegereza abantu abali mu kibuga abali mu byalo. Bwe muva wano ne mutambula ne mugenda mu byalo munnange nkwegayiridde tovuga motoka speed abaana baawumudde. Abaana bwe baba muyina we mulima mubatwale balime bwe baba balina ekyokukola mubatwale bakole kubanga oluwummula luno luwanvu era mu luwummula luno luwanvu ogenda kumanya ebintu bingi ebigenda okubaawo. Nsoosa okubawa akatundu kano mukategeere naye nga ngenda kwogera ku program gye bayita bannabitone oba ngenda kwogera ku kitone ky'omuntu oba ekirabo ky'omuntu ngenda kwogera ku kitone kyeki naye njagadde nsooke mbawo ekintu kino nti muzina ennaku abaana mubanyweze abazadde mukuuma abaana baawummudde mweteeketeeke bulungi n'ezzadde lyammwe. Sente tozirya kuzimalawo sente tozirya ng'ogula kilo z'ennyama 20 ng'ogula engoye kuzimala mu maduuka embeera ya bwavu akasente katono mwerabirire bulungi nnyo ennyama ne ku lunaku olw'25 ku mudaala ebaako ne ku 26 ebaako ne ku 24 ebaako gulako eyo gye munaasobola okulya timwepiika nga ki. Omanyi ensi yaffe kati ekuze mutandise okumanya abatuleetera emikutu gino emigatta bantu baatuyamba tusinziira ku mikutu n'omanya ebintu bingi n'obubaka ne bubeera nga bukola ki nga butambula. Nsaba abakozesa social media muzikozese bulungi nga bwe zirina okubeera. Program bagiyita ekitone. Bassebo ne bannyabo mu programu eno ekitone wali nga mmazeewo nzize okubanjulira ekitone kyeki omuntu yali badde atya n'ekitone kiki kye twalikoze ku kitone. Ekitone bakisoma ekitone bakijjawa ekitone kyeki. Bassebo ne bannyabo Katonda yagaba ebirabo 5 naye ku birabo 5 nga bwe yabigaba ngenda kwogera ku kirabo kimu kye bayita ekitone. Ensi eno bw'eba etambula nga tudrivinga ensi Uganda oba eggwanga lyaffe ensi etambulira ku bannabitone. Bannabitone be baliwa beebo abasiizi b'ebifaananyi. Njagala mutunule mu kusiiga ebifaananyi edda mu kusiiga ebifaananyi bajjanga ne baga nti twayinanga jjajja waffe Jumba Lubowa aligaweesa. Jumba Lubowa aligaweesa yalina jjajjaawe gwe bayita aligaweesa gwe bayita Mulyanga Muzigo Mukoota Kiwagu oba Balironda oba jjajja Kaasamitala Segawa. Kakati jjajja Kaasamitala Segawa yabeerawo mu mirembe nga kamera tezinnabaawo nga kamera tezinnajja. Bwe yabeerawo mu mirembe egyo baayitanga jjajja aligaweesa eyalaba ku Kaasamitala n'abuuza ti yali musajja ng'ekyenyi kye kimpimpi enviiri z'amasadde amatama manenenene oba emba zaalinga mpanvu
yali musajja wa kifuba kinene kubanga yali muvubi ng'alina n'eryato baliyita Nakajugwe. Omusajja oyo yabeeranga ku lusozi Buzindwa Kannabulemu era yabeeranga mu kibira kye bayita Nkoma, yabeeranga ku mwalo we bayita Nkoma ne ku luzzi we bayita Nkoma ng'alina omusamba baguyita Nabitaama, naye omusamba ogwo gwalina ejjinja nga lyeweeka ku linnaalyo. Olwo aligaweesa ali mu kunnyonnyola Kaasamitala yaani yabeeranga n'embwaye, embwaye nga bagiyita Mulyazzaawo, yabeeranga na kino kati oli omusiizi w'ebifaananyi ng'asiiga, ali mu kusiiga famire ya Kaasamitala ng'ajja agisiiga, asiiga n'omusajja oyo w'ekifuba ekinene yabeeranga n'enkasi eyavubanga ng'asiiga busiizi, ne bagamba nti oyo musiizi wa kifaananyi. Bw'oba oyogera olwaleero baga nti nsiigire ekifaananyi, Jumba ono Lubowo aligaweesa munsiigire ekifaananyi nti musajja ayambala ekisingo, ekisingo ky'abajjajjaabe, naye bw'aba ng'agyeko ekisingo alina obuviiri buto. Jumba oyo ekisingo ky'ayambala kirina ensimbi 2 oba 3 mu maaso, alina ddamula, naye ddamula oyo aliko endege afaanana bw'ati. Jumba oyo abeera mu kifundikwa olw'okuggyayo ekitiibwa kya Buganda, naye aba asibyeko omuguwa ku lwa jjajja waffe Lubowo, aba ataddeko olutembe olw'okuba nti olutembe lwa Buganda yeddira nkima. Kati no nsiigira abeera mukono mu kirowooza, okyamira ku Bishop Stage n'oyita ku University n'ogenda awo ku Kenya Road, awo Jumba waabeera era ojja kumusanga atudde mu kiwu, atula mu ssabo lya ssubi, oli akusiigira ekifaananyi. Kati ndi mu kubasiigira ekifaananyi kye bayita ekitone, kye ndi mu kusiiga. Ekitone kiki? Ekitone kirabo ekirabibwa okuva eri Katonda. Ekitone ekyo kwe kutambulira nti olwaleero bw'olaba kamera ng'ekuba ekifaananyi bulungi, tuyina Canon, tuyina ebifaananyi, kamera ezikuba ebifaananyi nnyingi, naye njogedde ku Canon. Tuyina Sony, tuyina Mark 2, Mark 3, Mark 4, Mark 5, tuyina kwegamba kamera. Kamera ezo zigenza okujja nga ziva mu bantu abasiizi b'ebifaananyi, be babereberye abaasooka okusiiga, abakola art. Kati osanga omuntu ng'akoze ekifaananyi naye ng'akisibyeko obwayi n'olubugo. Kakati eyo gye twajja tuva. Bassebo ne bannyabo, eggwanga lino litambulira ku bannabitone. Olaba abaasiiga ekifaananyi be bakusiigira Kabaka Bemba Musota, be bakusiigira Kabaka Kintu, Ssekabaka Kato Sserubbo Kintu, be bakusiikira Kabaka Bukadde Bukokoma olubereberye nga basiiga busiizi. Bajjajjaffe abo abaasobola okubalabako olumubuulira nga ye atandika okusiiga ekifaananyi ekyo. Kati bassebo ne bannyabo bannabitone, abasiizi b'ebifaananyi. Abasiizi b'ebifaananyi beebo bannabitone. Bannabitone beebo abayimbi. Bannabitone be bazannyi ba katemba. Bannabitone beebo abaddusi. Bannabitone beebo abasambi b'omupiira. Osobola okuyiga omupiira naye tosobola gusamba bwe guba tigwalimu mu buzaale. Osobola okuyiga okusiiga ekifaananyi naye tosobola kisiiga bw'oba tolina kitone kisiiga kifaananyi. Osobola okuyiga okuyimba naye tosobola kuyimba nga toyina kitone. Osobola okuzannya katemba naye katemba omuyige ayawukana n'ow'amooti ow'ekitone. Kati bwe tutunuulira mu bazannyi ba komedi, Amooti ye kitone kye. Bwe tutunuulira mu bazannyi b'emizannyo, Senkubuge siyaasa kitone kye. Haji Bumaali atasasula booda, ekyo kitone. Waliwo omusajja Alex Mukulu, bwe tugenda okunoonya mu bantu abali creative, abayimbi, abannabitone, kati Alex Mukulu munnakitone. Ekitone kye wadde kirimu kizaale. Bwe tugenda okunoonya abayimbi ab'ebitone, Kafeero yali muyimbi ow'ekitone, Basudde yali muyimbi ow'ekitone, Lord Fred Sebatta muyimbi ow'ekitone. Bwe tugenda okuddayo abayimbi bw'ogamba nti oyo bw'akwata stage, bw'otunira Were Mukaabya muyimbi ow'ekitone, bw'otunira Dr. Fred Sebbaale muyimbi ow'ekitone, bw'otunira Mulindwa Vumbi muyimbi ow'ekitone. Bw'otunuulira abayimbi abo bonna
noddayo n'otunulira bajjajjaffe basse badduka baali bayimbi ab'ekitone. Omugenzi Baligidde muyimbi ow'ekitone, Eri Wamala muyimbi ow'ekitone. Bw'ogenda okutunuulira Maddox Ssematimba ku mulembe guno oguliko Maddox Ssematimba muyimbi ow'ekitone. Kati njaga omugenzi Moses Radio muyimbi ow'ekitone. Kati ne wabaawo abayimbi abaayiga okwonoona eggwanga lino okulisaanyaawo ng'ate ensi tugidrivingira ku kitone. Kakati bw'otunuulira Ssaabakabona Jjumba Lubowa Aligaweesa, musawo ow'ekinnansi ow'ekitone, Katonda gwe yawa ekitone eky'obujjajja eky'obuwangwa n'ennono. Bw'ogenda okutunuulira Jjumba Lubowa Aligaweesa muyimbi ow'ekitone, Katonda gwe yakiwa nti wadde mu bantu mbadde temunnakiraba naye bwekityo bwe kyakola ki bwe kyali. Kati ffe bannabitone tulina obulumi olw'okulaba abantu aboonoona ebitone byaffe ng'ate muyita mu mulimu gwaffe. Kati olwaliro sizze kwogera ku boonoona kitone nga bayita mu busawo bw'ekinnansi nga banoonyaamu ssente. Sizze kwonoona ku boonoona kitone kyaffe Mukama Katonda kye yatuwa okutwejjanjaba nga bafereramu abantu. Nzize okwogera ku kitone kyange eky'okuyimba mmwe abakikozesezza nga mulina powerful, muyina amaanyi, mugaggawadde naye nga muli mu kusaanyaawo omulimu gw'obuyimbi. Bassebo ne banyabo natandise puroguramu ng'amaga nti olwaleero ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Desemba omwaka gwa 2024 timwategedde lwaki mbabuulira ensonga eyo. Njagala kwogera ku muyimbi Gravity Omutujju eyakafiirwa maama we. Bassebo ne bannyabo abantu abaasiika mu lumbe lwa Gravity buli omu yatunuulira Gravity nga tewaliwo luyimba lwonna mu nnyimba ze yali ayimbi luyinza kukola ku kufa kwa maama we oba luyinza kukola mu lumbe kubanga ennyimba zonna zaakuwemula. Owekitiibwa Gravity, lwaki toyimba mu lulimi lwo? Lwaki owemula mu lulimi lwaffe? Lwaki toyimba? Kubanga oyina eggwanga lyo era oyina ennono yo. Lwaki bw'oba owemula mu lulimi Luganda oyagala kwonoona ggwanga lyaffe? Kyekigendererwa kyo olinga omutume. Njagala otunuulira oluyimba Empiso, otunuulira oluyimba Chokolo. Kati tunuulira oluyimba lw'otadde olwaleero lwe bayita omunio. Omuniongo. Gravity. Bassebo ne bannyabo, kiki ekigendererwa? Timumanyi nti ensi eno etambulira ku bannabitone? Gwe timumanyi nti eggwanga bwe tuba twagala olikyusa mu myaka 5 agaddako abantu okuleevuga nga baddayo ku generationi yaabwe ey'olubereberye ey'obuwangwa n'ennono, mwe timukimanyi nti tuyina kuyita mu nnyimba nga tusomesa abantu, tuyina kuyita mu mizannyo gya katemba. Olwaleero njogedde ku Charles Ssenkubuge Siasa yazannya omuzannyo baguyita akakomo. Bwe yali azannya akakomo obwakabaka bwali tibunnakomezebwawo ku muzannyo ogwo ogwakakomo, naye gwali gwoleka nti ensi erimu obwakabaka. Era Ssaabasajja Kabaka agenza okudda wano nga tumanyi bulungi buli eyalaba ku muzannyo akakomo ng'awa buterevu Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa. Era n'ategeera bwe baalwanira obuyinza, era n'ategeera ensi eno bwe yawaŋŋangusibwa mu bwakabaka ku muzannyo gwokka akakomo. Era omuzannyo ogwo akakomo guweebwa Charles Ssenkubuge Siasa, gumuweesa ndowooza gwe gumuleeta n'okumanyika mu bwasita. Era abazannyi bonna bali mu muzannyo akakomo otegeera butereevu ekitiibwa kya Buganda. Kitegeeza nti baali booleka mu bantu abaliwo nti ensi eno yeetaaga okuddayo ku bwakabaka naye nga baayita mu muzannyo. Njagala otunuulira oluyimba abagenda mwalikomyewo ne mulaba ensisiro ennamwezi bunye omwoyo. Oluyimba lwa Lord Fred Sebatta lwali lutwoleka ki? Njagala otunuulira oluyimba lwe bayita Basi Dunia. Basi Dunia nkadde kyokka yaguma. Njagala olutunuulire oluyimba olwo lwali lutuulaga ki? Njagala otunuulire oluyimba lw'Abasudde olwatulaga nti bakuwera okusinza ku jjinja ne bakuleetera omusaalaba omubajje.
lwali drivinga ba myaka gino okuddayo mu nnono zaffe era bwe tusinzira ku luyimba olwo njagala otunuulira oluyimba lwa Paulo Kafeero lwe bayita Siroganga kyali kyama kyaffe kuva ku ttale nakati kikyandi ku mutima oluyimba olwo lwali tutegeeza okuddayo okusamira ffe bazzukulu ba Wamala abasamidde Wamala oluyimba olwo lwali lutuwa okuddayo emabega mu bujjajja bwaffe ngera lututegeeza okukuuma ebyama bya Lubaale era nga lututegeeza nti gwe omulamuzi kuuma ebyama bye ebya kkooti gwe looya kuuma ebyama bye gwe wa poliisi kuuma statement y'omuntu gwakolewa president era mukuba n'ekirayiro gwakolewa Ssaabasajja Kabaka kuuma ebyama bya Ssaabasajja Kabaka gwakola mu gavumenti kuuma ebyama bya gavumenti oluyimba olwo lwali lutegeeza ti omuntu tabeera na samwa tayogera kino n'ayogera kiri n'ayogera kiri olina okubeera n'ekyama njagala otunuulire oluyimba agawalagana mu nkola tuli batutudde tuligazimbira embuga yaago oluyimba olwali lutegeeza nti muddeeyo ng'abeebika mutuule musamire njagala otunuulire oluyimba lwa Kafeero lutugamba nti lumu Katumba alamuza endiga kale Katumba ddala omuto ebintu ebyani yabimutendese musaayi gwange nsaba twogere oluyimba olwo lwali lutegeeza abooluganda okuddayo okwegatta okubeera awamu gravite oluyimba omuniyongo lutegeeza ki oyinza kulunnyonnyola otya era bwe tuddayo omuyimbi Lili Puzzle oluyimba enkudi lutegeeza ki Lili Puzzle wabadde ebusoga ng'oli busoga naye ku stage n'olagira abantu omuwala najja neyeebaka wansi omulenzi n'amwebakako waggulu bw'ogamba abawagizi nti mujje tulage abantu bwe bamanyi okuzina enkudi Lili Puzzle gavumenti where are you twalina wano omuntu eyakwasanga abantu empisa bamuyitanga Faaza Lukodo nga yakulira ekitongole ky'ebyempisa kiki ekigendererwa mu ggwanga lyaffe wabula ekisinza okunnuma lwe luyimba Kafeero lwe yayimba nti olulimi lwange mulufudde ekidibo mmumbwa lwaki bwe muba muyimba ebintu ebyo muluyimba mu Luganda ebigendererwa byammwe byakutta lulimi lwaffe njagala kubabuuza bannayuganda ebigendererwa byammwe byakutta lulimi lwaffe lwaki bwe muba muyimba timuyimbako mu nnyimba endala nze neewuunya ng'obuwemu bwonna busibuka mu Luganda bassebo ne banyabo olulimi Oluganda lugagga lwa bigambo olulimi Oluganda lusabike olulimi Oluganda luyina ebintu bingi njagala otunuulire enneebaka omuntu gye yeebambamu gy'akola atya olulimi Oluganda luyina ebintu bingi naye nodda ku stage nti oyigiriza abantu abasoga abazze mu kivulu kyabwe nga balina bamaama baabwe balina abaana baabwe abato abaana baawummudde kati gravity otadde oluyimba omuniyongo oluyimba olwo n'oluta omuniyongo olwaleero abaana baffe baawummudde kati olulaba enziruka gye luddukamu wakaluta 7 hours naye luli mu bantu 1,300 oba 1,300 abantu ku YouTube yo kakati abaana baffe bonna bali ewaka babisaso balina essimu balina iPad kubanga kwe basomera abaana baffe basomera mu masomero amalungi bonna balina kompyuta balina amasimu basasinga buli kimu ekiri ku network gravity kiki ekigendererwa obadde wakata chokolo 7 days kakati n'otaki bassebo ne bannyabo tulina okwegendereza abantu bano bagule mukwonoona olulimi lwaffe kiki ekigendererwa kiki kye musomesa abantu abayimbi mwe mutambulirwako ensonga bassebo ne bannyabo ssebo mwami gravity saagala tuveeyo tukukumira ebyoto saagala tuveeyo tukuwabire mu Lubaale saagala otandike gamba ndi ate abasamize bagenda kundoga kyusa ku bintu by'oyimba bikyuseeko saagala tugende tuyite bajjajja gwe oba omanyi bajjajja waliwo emmandwa eyitibwa Kaseegu waliwo n'omuzimu oguyitibwa Kaseegu yazaalibwa n'omulongo Kawumpuli
kakati abaana bajja ne babaako emmandwa nabaga nti akulira okuyimba bamuyita bamweyana kati abaana bagenda ne babaako emmandwa eyo eyakaseegu olw'okuba nti buli muyimbi abeerako omusamba guli ogwabamweyana ogusanyusa ensi kakati buli muyimbi kati emmandwa eyo eyakaseegu gravity jangu tukusanize kaseegu jangu tukuteeketeeke bw'oba owulira nga gwe tosobola kuwandiikayo oluyimba lw'amakulu beera nga banno bakamiliyoni bayimba naye tebawemula nsi eno gwe Ssaabasajja Kabaka bwe yali asiima Palaso gwe tikyakusanyula naga nti Palaso yayimba akayimba ka baaside gwe ebyo tibisobola kusanyula bassebo ne bannyabo abayimbi bwe batunuulira nga mweyambudde bwe batunuulira nga muwemula bwe batunuulira ne balaba kubanga njagala otunye omuyimbi Lili Pazo yagamba naga nti nze nayimbanga ebintu ebirungi ng'abantu tebabiwulira kakati mu bantu obutabiwulira nze ya influencinga okuwemula ye gravity ng'ayogera nti era nze nga biri tebabiwulira nange bwe nategeera kati timulaba bwe nfaanana kitegeeza oli influencer olabirwako abantu bangi bakulabirako mu kyokulabirako balina kulabirako mu kuwemula bassebo ne bannyabo gw'obuliddwa bwe wafiiriddwa maama n'okola nategeera nti kyewalaba mu lumbe ne kyewalaba mu bantu n'ebintu byonna bwe byajja bitambula nategeera nti ogenda kweddako waakiri oteeyo alubamu nga ye erimu ku makulu naye olw'okuba abantu bakuwagira kubanga muli ba influencer abaana baffe bawemudde eggwanga munoona ekitone eggwanga lyonna mu myaka 15 egiddako ogenda kulaba eggwanga lyonna nga liri mu kuwemula nsaba bannayuganda tuveeyo agagayimba tugavumirire nsaba naddala abaganda abawulira mu lulimi kubanga olulimi oluyimbibwa olulimi luno luli international olulimi oluganda baluteeka ku Google bw'oteekamu ekigambo kyonna eky'oluganda Google ekunnyonnyola mu luzungu kakati olulimi lwaffe luli international mbasaba abantu bonna bagenda kutegeera ebintu bye muyimba mu nkola enfu ate nga muli bantu b'amaanyi si kyogedde mu bubi naye bassebo ne bannyabo tufa mu tuwemula gravity naffe tuli bayimbi naffe tuli ba influencer tulina abantu bangi abatugoberera naye tetuwemula bantu leka abantu bakuvume naye nga gwe kyewakwata okukola wakikolera mu line wenjagala okutwalira omukisa guno okwebaza abayimbi mwenna abatawemula ggwanga lino wenjagala okusimbira abantu mwenna abatonoonye bitone byammwe omanyi ng'avudde ku gravity njagala kubalaga nti bajjajja baffe mu kubeerawo ogenda n'ozaalibwa bassebo ne bannyabo Lubaale takwata bukwasi muntu Lubaale takwata bukwasi muntu nti Jumba Lubaale yamukwata njagala mwetegerezeewo nnyo wano Lubaale takwata bukwasi muntu Lubaale bakuzaala naye bwe bakuzaala naye okula akula era Lubaale atandika okubanja obulungi omwana omulenzi waako okolimira watuukira okwegatta n'omukyala omwana omuwala waddiza omukono emabega watuukira okuzaala mwana munne awo Lubaale watandikira ne balyoka bamanya nti endiga yakutomera ne balyoka bamanya nti oli wa lwazi mukitegedde bulungi bajjajja kati Lubaale ono bubeera bwa mwoyo njagala okubalaga muntunuulire nti guno mutwe ogukola omubiri omutwe guliko amatu omutwe guliko amaaso omutwe guliko emimwa omutwe guliko ennyindo omutwe guliko amatama omutwe guliko emba kati bw'obigatta ebyo bikola omutwe ekitundu ky'omubiri w'omuntu bw'odda ku kifuba kiriko emikono omubiri guno guliko amagulu guliko ebigere kakati omuganda gw'emibiri gukufuula omuganda kubanga oliko omuganda gw'emibiri omuganda gw'engalo ogw'emikono ogw'amaaso ne gufuuka omubiri gwo kakati tulina ate omuganda gw'emyoyo omuganda gw'emyoyo mulimu Kawagga oyo akulembera Mbuyaga muggwe mulimu Musoke oyo akulembera Zadde muggwe mulimu Kiwanuka oyo akulembera Ddoboozi muggwe mulimu Kitinda oyo akulembera Nnyingo muggwe mulimu Ndawula oyo Sserulyo Lulanda
yakulandiza wonna ebikwetolodde era yakulawula okubeera omubiri nga gusobola okumasamasa bwe gutyo. Mulimu Nabamba yakulira ekitundu ky'obwannaalongo okukiteekateeka okugenda mu bwezadde. Mulimu Musisi oyo yakusisimula kwe kwebaka n'osisimuka muggwe. Kati ogwo muganda gwa myoyo ne gwegatta n'omuganda gw'omubiri ne gukola omuntu. Kati bw'oba ozaalibwa ng'oliko lubaale ojja n'omuganda guli mu kukutonda mu bwa Musisi ogabanamu omwoyo oba gwa Ndawulo oba gwa Musisi oba gwa Nabamba. Kakati omwoyo ogwo omwaliro ogwokusatu tojja kusangako kawumpuli towulidde nga njogera ku Mukasa wabula owulidde njogera ku Kiwanuka. Kati abo bonna bamuwanga baweerereza ku mwaliro ogwokusatu ogwa Kiwanuka ogw'eddoboozi kwe baweerereza. Muwanga bw'amala okuweerereza ku mwaliro ogwo n'aleeta obuwanzi bwe, Kaseegu ajja n'akola ku lunaku omwami n'omukyala bwe bagenda okutonda omuntu. Eyo emmando ya Kaseegu mwekolera kyova olaba nti toyina ngoye. Omukyala ekifo ky'okukwata ewalala akwata mu maaso awasigadde weetaayi kubanga Kaseegu amaze okujja. Naye omusango ogwo gwa Kaseegu gukutegekebwa nga gukoma mu kisenge. Bw'oba tiwagusamira obuseegu obujjayo n'obuteeka mu bantu nga tiwaguteekateeka ate nga gwe baakuzaala nagwo n'obeera nga gravity. Era muwulira abantu eyo abawemula nga n'okuwemula takityako akikubawo nga bwakola ki nga bwali. Kati omuganda gw'emyoyo ogwo gwe gukufuula omuganda era ne guweebwa we guyita ke kawompo okwolesebwa kw'omuntu. Kati ffe Abaganda ffe tuyina omuganda gw'omubiri n'omuganda gw'omwoyo. Kakati mu maanyi ago ag'obwannakazadde lubaale tatuuma wabula ffe tuluma lubaale kubanga osobola okuzaalibwa n'ejjembe lya lubowa nga lyeriri ku ggwe. Osobola okuzaalibwa n'omusamba gwa Mukasa nga gwe guli ku ggwe. Mukasa n'akulinda n'okula n'ogaana okumuteekateeka okuteekawo ekibbo kye naye kyakuteeketeeke. Bassebo ne bannyabo omuntu ateekateeka lubaale ne lubaale n'ateekateeka omuntu. Omuntu akuuma lubaale ne lubaale n'akuuma omuntu. Omuntu awa lubaale ne lubaale n'awa omuntu kubanga Katonda yakutondera ejjembe likuyambe kwegyo emirimu gy'otasobola kweyamba, naawe oliyambe okulikumira ekyoto, naawe oliyambe okuliwanga. Katonda yateekateeka omuzimu nti gwe muzimuukiriza oguzza emizimu gwe oguleeta eddoboozi omuntu ekyogeramu gwe muzimu gwe gulimu. Kati Katonda yateekateeka omuzimu gukuyambe kukwogera naawe oguyambe ng'olima ku bijja by'abajjajjaabo. Kati gwe bw'olowooza mbu lubaale agenda kukuuma ente ye, gwe olina okukuuma ente ya lubaale ne lubaale akukuume. Gwe olina okukuuma ekiggwa kya lubaale ne lubaale akukuume. Era bwe bakubbako ensawo ya lubaale, bwe bakubbako ejjembe lya lubaale, bwe bajja ne boonoona embuzi ya lubaale ne bagitwala, gwe wennyini lubaale asooka kubonereza ggwe. Kyova olaba nga tetunnawaaba tusooka kuzzaawo ombuzi eyo. Kati abantu mmwe muluma lubaale. Kati kawumpuli bw'abanga yazaalibwa ne Jjumba nga Jjumba alina okumuteekateeka, Jjumba n'agenda mu Amerika, Jjumba ne yeesuulirayo gwa Nagamba, Jjumba n'atambula n'awasa bakazi be n'atakola mikolo Kawumpuli gy'amwagalamu. Kati Jjumba afuuka ekizibu eri Kawumpuli ne Kawumpuli n'afuuka ekizibu eri Jjumba kubanga Jjumba bw'aba tannafa Kawumpuli taddayo kutufuna mu bwamwoyo kutuula Kawumpuli azaalibwe obujja. Kati gwe yalemu okusamira eyalemu okuteekateeka jjajjaawo akubonyaabonya kubanga wafuuka ekizibu akulinda lw'olikaddiwa omale okufa ataddeyo mu nsi y'emyoyo addemu atondebwa azaalibwe bujja. Kati gwe omusiru nga wazaalibwa ne lubaale wo musiru. Era lubaale oyo atuula mu bantu nga bw'olaba nti kaakati wazaala omwana gwandaba ku telefalina yo oba gwandaba ku simu yo ku programu eno ya Nono TV. Lubaale atuula n'agamba nti nze oyo muzzukulu wange Jjumba Lubowa aligaweza. N'abuuza naawe muzzukulu asobola okuzimbira essabo ly'ettegula? Naawe muzzukulu wo asobola okuyimirira n'atula mu TV n'olubugo bwe ruti? N'agamba nti omuzzukulu waffe yamalayo nga bw'olaba weegomba mukazi munno, nga bw'olaba weegomba musajja munno, emmotoka gy'avuga n'emyoyo egibaliko egyammwe bwe gitwegomba egyo
ejo gye mutaasamira bwe gyegoma ne kiga nti kale Jjumba singa yali muzzukulu wange naye nga tiguyina busobozi kati mbasaba nti Lubaale mmwe mumuluma naye n'alyoka abaluma simanyi oba muntegedde bulungi kubanga olwaleero nazze mbayigirize mutegeere ekitone mutegeere Ssaabakabona yaani ebintu bino kati ejjembe lyo wagaana okuliwanga bambi nalyo likwata ku ttama ne lyekubagiza ne liga nti nze ono gwe bantonda naye kubanga Tonda Namugereka yalitegeka litule ku mukono ogwa kkono guno ogwa ddyo gubeeko ekirungi wabula n'abaana bozadde bakene na ndusu kati wafuuka kizibu eri Lubaalewo ne Lubaalewo n'afuuka ekizibu eri ggwe kati bassebo ne bannyabo njagala okubannyonnyola Lubaale mmwe mumuluma Lubaale tabalumangako mbasaba mukole ebya Lubaale byayagala ne Lubaale akole ebyammwe mukole ebya Tonda Namugereka ne Lubaale akole ebyammwe muleke kufuuka kizibu eri Lubaale wammwe bassebo ne bannyabo ffe bwe twateekateeka Lubaale kwe kutuwa obuyinza kwe kutuwa ekitiibwa kwe kutuwa ekigambo nti ne bw'owanika omukono n'ogamba emmandu eyo nti toyogera jjajja situko yamba abazzukulu bano toddamu kukola bwoti kikuleetera okufuuka Ssenkulu ow'ekitiibwa kikuleetera okufuuka jjajja ow'ekitiibwa kikuleetera okufuuka jjajja ow'amaanyi ne baga nti Jjumba byakola byonna bituukirira kubanga twakola ebintu bya Lubaale bassebo ne bannyabo ffe boolaba wano ne Lubaale atuwulira kubanga twateekateeka Lubaale tagenda kuwulira nga tiwamuteekateeka nkyova olaba nti bwe muleeta Lubaale wammwe gye tuli bwe twogera naye awulira n'akola ekyo ky'ateekwa okukola era ne mulaba abantu abayimirira ebbali okutwegeraageranyako nga batulinda tumale okusomesa nabo balyoke bajjemu okusoma kwabwe bassebo ne bannyabo timuzannyisa ekitone timuzannyisa ekitiibwa timuzannyisa obuyinza timuzannyisa okusamira mbasaba muddeeyo muteeketeeke Lubaale wammwe omuntu bw'ateekateeka Lubaale we atereera kale mbasaba nti mmwe ababaawo ebitone by'okuzannya katemba muzannye katemba nga timuwemula mmwe babaawo ebitone by'okuyimba muyimbe ennyimba nga timuwemula mmwe babaawo ebitone by'okukuuma eggwanga lyammwe mukuume eggwanga lyammwe nga mukozesa ekitone ekyo Mukama Katonda kyeyakola kyeyakuwa era mutegeere nti tuyina obutonzi tuyina obulamuzi tuyina obujjajja njagala okubategeeza nti ezo ensozi ebiggwa embiri mwabatuddemu mmwe muyina okuzirongoosa okukola ebyo bye muteekwa okukola n'okugazeetinga ebifo ebyo kubanga emisambwa tigiina gye gigenda kugula bifo gye babitunda tigiina kubanga giri mu nsi yaagyo gwe watambula n'ogenda ebuwalabu bwe watambula n'ogenda ebuwalabu lusozi kiri wasangako ekizimbe bazimba wansi olusozi ne baluteekako ekikomera kati baabigulawa kubanga byansi eyo naye bw'otunuulira Jjinja Kalooli nga mumukoonyi oba Jjinja Mawuno bw'otunuulira gundi mu Balongo Esseguku bw'otunuulira wa Maama Nakayima gye tugenda okubeera ng'ennaku z'omwezi 5 bw'otunuulira Mubende kati ebifo ebyo mubigazeetinge mmwe abaliwo ab'emirembe gino ebitaliiwo mugule ebifo nga boolaba mukono mukirowooza ekifo ekyo mukigazeetinge nti kya buwangwa na nnono mukirekewo mukole nga mutegekera generation eziddako eno programu njikoze nga y'abagezi bokka abasobola okujjukira generation eziddako ne balyoka bateekawo ebintu ebifaanana bwe bityo bw'obanga tojjukira generation eddako ojja kuwemula ojja kuzannya ebyobuwemu ogenda kukola ebintu by'obwereere ogenda kukola ebintu kubanga tojjukira generation eddako ekitone okisse bassebo ne bannyabo yenze Jjumba Lubowa Aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga kulanama omu bw'ati atenderezebwe ng'agulumizibwe ng'aweebwa ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo ayi baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala.